basakanya trend collections ndi waka sagala kujja kudduuka ati sobola kafuna nti akasawo tukola deliveries naye naffe nga bw'omanyira business yonna oba ekitongole kyonna tuba naffe working conditions zaffe policies kati omuntu ali within Kampala oba around Kampala nga boda egenda kuvuga edde mu bwangu we can deliver nga tonnasasula gwe noosima nsawo n'otugamba bagireete wano ne wano bagireeta nga tonnagisasula naye kutuukako n'owa boda wange n'omuwa ssente oba n'ozintera ku mobile money oba gwe oyinza obba ewakaawo nga gw'olina owa bodawo gw'okozesa ng'owa bodawo mulagirira ng'ajja ng'akunonera ensawo yo ng'agikuleetera ewaka kati mwe ababeera eyo nga takisi yeyina okujja baasi yeyina okujja gw'olina kusooka kusasula oweewala olina kusooka kusasula ne balyoka bakuleetera ebintu byo byonna by'oba olonze mu mutima mulungi so kati naye deliveries ezo zonna owa boda owa baasi owa takisi gwe yeesasulira delivery nsobola okusasulira delivery bw'oba osuubudde ebintu ebiwera ne ŋŋamba bambi client wange ono kamusasulire transport ansuubuddeko that is it kati oku inbox gye tukozesa kati yes njagala ensawo naye nfunye nte namba ye yesimu oba eno yennyini eri wano gigi so guys we appreciate your support, thank you so much. Nayenga njagala ojukire kino show eno ogudde bannaffe aba Morris Fashions balina engatto okubira ddala ku ngatto y'omwana omuto paka ku y'omuntu omukulu ddala kuva ku size 8 paka ku size 45 then tuwagiddwa bannaffe aba Mama Interior balina beddings zonna balina babayita ba Mama Interior balina beddings balina bathrobes balina emifaliso balina bed covers balina ebitanda balina buli kimu gwe kyomanyi nti nno kya bedding oba kikozesebwa mu bedding oba mu nyumba oba kya furniture bakirina ba Mama Interior eranza amaka genziramu Mama Interior yagenda okukolako mashallah mashallah omwami wange future husband gwe sitamanyi mukama gwaterese tugenda Mama Interior bw'oba oli eyo future husband ng'ogenda kwewangulira Juliet agambye nti nno Mama Interior yagenda obbakolako bitanda bed cover buli kimu bathrobes sala abaddugavu twewagire abasala abaddugavu abakyala abeeru abakyala abakozesa ekizigo nga beewagira by the way bo beewagira bambi bo beewagira kati n'abaddugavu nammwe mwekulimu omulimu nammwe mwewagire naye ng'era tuwagiddwa bannaffe aba Matendo restaurant bali wali ku Kiyumba stage ku Salama Road balina akamere balina ka breakfast akalungi balina ekyemisano ekirungi balina ekyeggulo ekirungi ate era bakola ne delivery emmere bagikutuusiza nga eyokya bulungi nnyo ate era tuwagiddwa aba Romantic Entertainment abazanyi ba bina Uganda bakugamba bo bazanyi bya sawa zino balina pressure eri ku Trust Films Damage season 2 na eri ku Trust Films nalabye mwagobye buli omu akozesa content wamu twabagobye anti ekyabatugobeza abantu abo bw'amala munnayo kubeera ng'ateekayo waako oyo nga kuliko ekifaananyi kya Romantic Entertainment oba ng'ateekayo waaka wa Romantic Entertainment oluvannyuma jjukira buli lwoteekayo waako oyo bali abantu batandika ofuna confidence nti naawe oli part of Romantic Entertainment okitegeera yes bafuna confidence nti oli wa Romantic kati bwamala ofuna confidence nti naawe oli wa Romantic kitegeeza okumugamba nti nno leetayo emitwalo 10 oyingire mu Aromatic kijja kukwanguyira kubanga already omuyinamu belief nti wa Aromatic kijja kwanguyira omuwa ssente ze emitwalo 10 ate mune tebasaba ssente nnyingi basaba 10 kwetaano tulina gwe twakwatawo ku hoteli sijja kumwogera sijja jogera hoteli naye nga akuŋŋaanyiza abantu abasoba mu 150 naye nga buli omu amuggyeko emitwalo egitaka wansi wa mitwalo 3 manche kitegeeza buli omu nga naye nga abasuubiza bonna nti bayingira mu ki naye nga tetumumanyiiko kakitegeeza omuntu we bw'omusasuza emitwalo 3 ne bwe giba 5 ne bwe giba 10 ye asuubira kubeera ng'azannyira mu Aromatic
kati abo wayitawo omwezi tazannye emyezi ebiri tazannye gwakosa tutazannye kati abanoonya aromatic by all means nenga tetumumanyi so yensonga laki tubakugira okozesa waka waffe tetubakugira mutima mubi just yeyo kensonga era singa bali tebakola ekyo kubanga bwe bakozesa wako baba bali mu promoting kibiina okitegeera yes ba promoting waka waffe kyali badde kirungi gye tuli naye bagenda that route that's why tubakugira era ne tukwatako brother sister kajja kumendigera tulina gwe twakutte naye paka kati akyala ajana tetuli byebyo bakitegedde tubanyonyola buli lunaku nene bannammwe bennyini abawagizi tubanyonyola buli lunaku naye era baba basimanyirwake omanye nti ffe twagala nnyo ebyamangu banenga tunyonyodde bantu bano procedure osanga nzitomu ffe ne tufuna etuyite wangu anti kati woyise wangu ate we bakubbidde byebyo kati gumu oyite wali hard ofune ekirungi bagamba ize kam ize go different tukakasa kwana omuwala naku 2-3 nakukkiriza okukkakana omututte ewaka okuddayo olunaku olwokunanga ebintu temuli nga bakutikudde naye mukwane abeerewo feromutayi mu mwaka gumu myaka 2 myaka 3 nga takukkiriza yajja kufumba emyaka emirala 8 batugamba namwe temukyayagala kubalinza nnyo otuka ekiseera amaanyi ne gakugwamu n'osigala okula nenkikwatako tekiddamu kundaba byebyo Aromatic Entertainment wetyo weyongedde katenge era Aromatic Entertainment yongera okujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 18 19 n'ennaku z'omwezi 2 tugenda ku theatre La Bonita kuzanya customer care mu no time oba no time in customer care twegasi aba Aromatic Entertainment tugenda kuzanya wamu n'abakayimbira Dramators Charles James Senkubuge azannyeko ne Florence Nampijja omukulu Lubowa Ahmed azannyeko ne Aisha Chomuhanje Leila Kachapizo azanye ne Sulaiti Mulimira Yiga Conrad Peter azanye ne okitegedde ne Auntie Jean Nakachwa atenga Misa Kisemakula yabali wakati bwayimba bwazanya bwayimba bwazanya you don't know what you're talking about yes agenda kuzanya papa agenda kuzanya oyo papa muzanyi Kulwa papa gula tiketi tugenda kubeerayo ne papa agenda kubeera nga ate abeera azanya ate nga bwayimba I can predict agenda kubuulirira olw'okuba papa ali ku concert ya Stasha ndaba Maureen nga bakwatagana bulungi ne bewane hug era byaggwawo naye gwokimanyi nti fe abawagizi tumanyi okupika bye tutamanyi ekyo kituufu nnyo ne tugamba gundi ne gundi tebakolagana but in your sense nga bakolagana naye olw'okuba ffe tulaba bakola somehow content afaanagana tugamba tebasobola kukwatagana ne tupika olutalo ne lutuuka ku bannannyinirwo nabo ne batandikira awo oluusi nina gwe nalaba yali muyimbi nga tamanyi nti waliyo omuyimbi ayimbira mu ddoboozi lye bwe bamutuukako ne bamugamba nti onaayimbira mu ddoboozi lyo olutalo nga balukuma mudda bwe ne bimutuukako nti onaayimbira mu ddoboozi lyo n'agamba layira ne bamuwa ennyimba n'aziwuliriza bwe yawuziwuliriza n'agamba embwa eyo muginoonyeza embwa ne baginoonya ne bagireeta yagikuba emiggo kuba ye yali mukuluko ng'eno omuyimbi muto yamukuba emiggo ate bino bye bagamba eby'eddoko awo ne basooka beeyisaamu jjajja kalondoozi jjajja kabwa jjajja kabuzi balwanira ngeri eyo nalabye interview ya Grace Nakimira oba nammwe mwagirabye nga ali mu kugamba mbu Mukama yamubikkulira n'alaba omuyimbi omu musajja ng'ayambadde like it was white ng'ekiringa kisuuka ng'atambula agenda ku ntaana bwe yatambula ng'agenda ku ntaana entaana ng'erina go down so n'agenda wansi w'entaana mbu nga Mukama amubikkulira wansi w'entaana nga waliyo omusajja atudde ekisajja kiri awo kitiisa description ngeringa ya sitaani mbu ng'amannyo ga black galaga ganywa omusaayi besides nga waliwo akatebo
nga kuliko candle emyufu 3 nga zonna zaaka naye nga wakati waliwo olupapula olupapula olwo nga kuliko amannya g'abayimbi mbu n'erirye lyaliko munnange mbunga omuyimbi oyo abawandiika n'abatwala eyo Mukama yamubikulira mbu naye ye Mukama yamulwanirira n'amugamba musonyiwe mbu Grace n'agezaako obutayagala kumusonyiwa n'amugamba si gwe agenda okwejjayo gye bakututte kati musonyiwe olutalo olukole ki olundekere nze Mukama Katonda we yakutonda ne nkuteeka ku kikunsi Mukama alwa mubikulidde Mukama ng'amubikulidde boogera okubikulirwa muba temwogera naye yes akubikulirwa ndooza kibanga kirooto kiba kirooto ya mbu era ekirooto gye kyaggwera oba okubikira gye kwaggwera nga ye erinnya lya Grace ku lupapula terikyaliko kati abalala abaaliko teyaboogedde naye yagambye alina gwe yatuukirirako ng'erinnya lye yalirabako n'amugamba weete naawe weefeeko etandika okusaba erinnya lyo naawe baalitutte oba baalitwala naye ye Mukama yamusumulira erinnya ne livaayo gye baali balitutte ndoza gaba mu magombe mpiteyo of course gaba mu magombe kati banaye musabe tugezaako buli kimu naye tusabe si buli omu kyakwagaliza Morris ne mugandawo ne ssengawo ne business partner wo ne best friend olaba emikono gya Nemenzi sirina best friend bw'obaayo jangu ngambe nti oli best friend wange sibisobola ndabira ku banna ndabira na ku maama wange she's my first example mama wange yagala nnyo abantu jakoma okwagala abantu she was disappointed kati nze nakulambira abanengamba kandi esonyiwe so twesabire bannange Katonda gyali stand gyali amalogo gyegali ne miracles gyeziri buli kimu Mukama yakitonda kibe lujja siwerwaneko Mukama be yatonda bibe ng'ebibi ebikubeerera birungi tuyiseeko mu kigambo ky'Omukama Katonda ddakiika emu bbiri oba oliawo n'okwongera ffe nyini n'olya okwetereza emitima oba oliawo twetereza emitima eri bannaffe naffe ate tunyini twetereza emitima kuba ekyamazima oyinza okulumba omuntu naye nga ne gw'olumba tatakuliiko lwaki oba onnumba nga sikuliiko ndi mukola byange ndi mukulwana nakulira mu famire ennaku wakiri nnwana kale famire ye ennaku nze kale kanjijjeyo sikukubangako oluyi siyombangako naawe sikulanga ki naye ate ng'onnwana mwana twetereze just tuyiseemu kaawo Julie oyina ekirala kyonna kyotunda perfume zizi mbadde ngenda kubuuza ate zino zo nsawo kikaaki kuba mbadde mmanyi nsawo nazo executive perfumes I should say olaba ne packaging yazo bane nkubiriza bannaffe betukola nabo emirimu muyiga packaginga ku bintu bannange mupakagingire customer agenda agula ekintu waliwo akigula nga agenda kiwa muntu kati eno osobola ogiwa omuntu the way it is naye kati oli omuguzizza akacupa agenda agula akateeke mu kikanyume let us learn to package omuntu ekintu kimutuukeko nga it's worth the money at least tubiteekeko ku mitendera kangeza aguza akasawo k'omutwalo akatwale naye akutaddemu n'agula ensawo y'emitwalo 5 plus muwe ku packaging kiba kyongyera okulaga class n'ekitiibwa ky'oba omuwadde ate ne ssente ze oba oziwadde ekitiibwa kati perfume Julie mpozi ng'olina akatalekeka tuyinza okugamba tetubabudde location ndi wali Machinge Lukuli abamanyi wali house opposite ne house gwatayagadde kujja Machinge Lukuli enamba zeezo enamba zikubeko oba inbox ogambe njagala kano njagala ka perfume kano njagala kasawo kano njagala kano na kano ne bw'obanga ekifaananyi tokirina ekyensawo gy'oyagala gwe ngamba bugambi Julie nti mpeereza ku nsawo z'olinawo nondeko then yakulondereko olabe nga ate owagira Julie Julie mpozi ng'olina akagamba kalala koyagala okulekera abantu bano nga tetunaggalawo okusookera ddala neebaza ba clients bange benina already mumbezezaawo Kampala baana
I don't know. Yeah. Mwebale kumpagira, mwebale kunjagala. Ngenda kuddayo Nairobi within 2 weeks from now. Yeah. Yes. Ngenda kuddayo abana babagala okuntuma enamba WhatsApp me. Call me directly anytime you feel like. Anytime. Chikwatagana ne sente anytime I'm in. Yeah. Kitegeera nube bana babazemu ne bampasa. Yeah. Gwe kasita okubanga twogera ku bya sente nja kukwata. Onokubanga owaba nkujjako kubeera akajjako guka bulungi. Ntumirako bazadde bange. Yeah. Mama Julie, Mama Nalongo, Tata Julie, Salongo bangi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna bye munkolera. Mwebale kundera kuba kati nakomawo ewaka. Yeah. Temungobaganya. Mwebale kundera, mwebale kundabirira. Ntumira baganda bange. Yeah. Mwenna Mukama abanjagalire abankumire mwenna abali wano n'abali ku mawanga. Yes. Mukama abakuume. Ntumirako balamu bange abafuuka baganda bange. Mbagala nnyo Mukama abankuumire. Ntumirako abaana bange. Ate bwe njogera abaana bange soge kuba nze nina omwana omu. Yes. Naye omwami wange yalina abaana abalo. Yes. Kati bonna mbatumira. Bonna wamu. Bonna wamu. Mbatumira. Yes. Mwebale kuba abagumu, mwebale kuguma Mukama ayongere obbagumya. Ate abagabirire. Amin. Mu buli kimu. Ntumirako n'abawagizi ba Romantic. Yeah. N'abawagizi ba Maurice. Yeah. Mwebale kumbawagira kuba kati nze platform nandigijeewa Mukama wange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama ayongere obbakuma. Mujje mumpagire, mugule ensawo, mumpe ne ku ideas. Kati wali abandaba eyo nga bino babikola dda nga agamba oyo omuwala awo akoze ensobi singa akola bw'ate okitegeera. Nammwe mujje mumpabule bannange bagamba okusoma okuyiga tekuggwayo. Mumpabule ogambe nno munnaye walimba n'alinayo omupoliisi ayinza otrackinga down omusajja yabba ssente zange. Tracker. Naye ajje kubanga nja kufuuba kikazi okufuna omwami we. Yes. Kale. Mbagala nnyo. We love you so much. Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Please atana subscribing and do that. Atana commenting and do that. Atana liking and do it. Atana sharing and do it. Just to say that a program of our interview going viral so that we can get customers and each and every one. Thank you so much. Bamta Maurice Jordan Kawesa. Have a blessed night.